Lisiti endala efulumye ey'abantu abagenda okuttibwa bannaye simanyi ki ekiri mu ggwanga Uganda. Ka vidiyo ngenda kuba nga batuusaako mu maaso awo. Munnange Omutemu yennyini ng'akola ki nga naye abeeyogerera era kweno efulumye kujjiddeko ne ba big TikTok era nga bwe njogerera mukwano bo batandise dda okusatira bannaye naye Mutemu gwe oba omanyi gwe n'ensi ogenda kumererako obutiko simanyi na kumanya ate ye Fred Lumbuye atuleetedde bwino lwaki basse omuyindi Manerenda munnaye mu ebintu byo birimu gavumenti nga bwe ngenda okuba nga mbikutuusaako mu maaso awo. Tamala emirundi Junior avuddeyo nga yeekubira enduulu oluvannyuma lw'okubeera ku lisiti. Jjukira ku lisiti kwali naali ku namba 2 kati naye mukana akaseera asaba gavumenti emuwe obukuumi naye mbu gavumenti ekyaganya bakubira amasimu bagafuula bize nga namwe mugenda okuba nga mukola ki nga mubiwulira mu maaso awo. Ate ye munnange yatta omuyindi bwe njogerera poliisi yamaze nekola ki n'emukwata naye munnange kwegamba ate naye ebimuliko bintu bibi nnyo bitiisa n'okutiisa naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi bamege enkola yaffe mbasa vidiyo mugipereka like nesaba mukwano gwe wenna ate naba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteeka era nenyongera okusabirawo wonna mukwano abatasobodde abalwadde abafunyemu ebizibu ebibakutte nti Mukama era asobole okuba nga abagaziyiza mu kuba ate era nammwe abalwadde agolole omukono gwe ogwadde oguwonya ate asobole okuba nga abawonya bwentyo kankutandike ne ka vidiyo k'Omutemu ate era ng'aleese lisiti y'aba big TikTok bannaye simanyi na kumanya naye munaye gwe wenna akola ekyo ekintu tetunnaba kumanya oba ono oba asaaga oba ye kale oba ye akula content oba abakitegeeza bya ddala oba era ye Mutemu oba ye munnaye jjukira yasooka n'aleeta lisiti y'abantu babloga n'abantu abanene abamu mu ggwanga ne tugamba wayi byaki byakusaaga era nga wenjogerera bo omukwano bakola ki basatiira munnaye era yina gwe yatugambye nti agenda kumutta ennaku z'omwezi nga 28 mu mwezi guno kati tulinze kigenda kutuukira oba tekigenda kutuukira naye nga ffe wano ku Subiya News Extra tukisazaamu ate kireme kukola ki kireme kutuukira era tusaba Mukama gwe wenna abadde ategese yentegeka Mukama ate asobole okuwugula obuki obwo nga kuyingizeemu ate omutima ogwekisa bambi oleke banno nga bw'oyagala obulamu nabo banno bw'oyagala okuta we bakola ki we babwagala munaye bo ba TikTok ate abafulumiddeko kweno lisiti bakola ki basatira nkuteereko ka vidiyo kano munnaye nga basoma amannya ate we tuvaawo male nkutwala ewa Tamala emirundi Junior ng'alaajanira gavumenti kuba gavumenti emumye obukuumi bannaye abakubira amasimu bagafuula bize kyokka atujjukira mukwano naye ku lisiti akola ki kwali ate ennaku zibamuwa zikola ki nazo ziggwayo bannaye awo nno wetutuuse mu nsi Uganda teri ali bulungi tebikyaliko nti ono munene ono si munene ono muntu wa wansi ate ono bukinedda mukwano kati ffenna tuli kimune nga bambi wano twongera okusaba guno gwonna omuyaga kino kyonna ekibeera ekizze ate Mukama asobole okuba ng'akola ki ng'akikendeeza kuba munnange n'oyo Omutemu naye ate ayagala okuwutta ffenna tuli bibya bya bbumba munnaye ani Yezu ffenna yatuwumba buwumbi so tusaba ate n'embeera esobole okuba ng'etereera mu nsi bannange buli omu ali ku bwonkenke tekyali mu mirembe abagiddukamu bagiddukamu bannange omuntu abula n'okujeegana kambateereko ka vidiyo list y'aba tiktokers abalina okwegendereza mu nnaku ezitali za wala nnyo Cats UG abasinga mu mumanyi Cats UG pressure ku pressure omanyi muvubuka gwe weeyogeza naye njagala abantu balabireko gwe togenda natukaluubiriza nnyo oli mu Uganda Cats UG tumuwadde ebbanga eritali lya wala nnyo ng'akomyewo wano kati gwe pressure banno bagenda labya yoyo munnaye ate nga namwe mwewuliddeko naye munnaye katusabe ate pulaani z'abadde ateekateeka embi Mukama Katonda ate ye azifuule ennungi nabasuubiza obba walumbuye munnaye ate nga naye atunnyonnyola ku nsonga lwaki omuyindi yafaambu birimu gavumenti simanya bigendeddewa nga namwe mugenda okuba nga mubyewulirako naye nga sinaba kuba nga nkutuusaako lumbuye ate kansooke nkutwale ewa Tamala emirundi Junior then Tamala emirundi Junior bw'amaliriza ate ndyoke nkuvuge ewa lumbuye naye maama ye omwana ali mu kutya bannaye Tamala emirundi kamukuteereko naawe omwewulirireko oba nange mwange mumbuulire bannange sibategeera buli mukungu gwenkubira nti abange mumpa abasirikale temukukiki mwampaddeyo nange nfe nange mundeetere sente ku maziika mujja kutuleetera obuzibu mmwe ng'amasimu mugafuula bize
mumale mugambe Junior twali tumwagala lwaki temunjagala ngande mulamu basajja mmwe if you have given me to die tell me mumbulire nesijja bakubiranga masimu nga temukwata nesibye nkuba masimu ekapeeka pa jenali bize jena nasindika bubaka bwa kumzika nga tasula kunkwata ngande mumpa abasirikale bannange nze kati nemmotoka nagiparking antambulira ku boda emmotoka nagiparking nze sikyagitambuliramu nagiparking nze kati ntambulira ku boda ninya taxi era ntula na moto gwa wakati ejo nabadde ninya taxi abantu yakatamale tolinnya vaamu totutisa lwaki tutuuse ku eno level nze kati ebyemmotoka nabivaamu ninya taxi banaatutta ffenna 14 abatamanyi state bw'operating ekola emirimu gyayo waliwo kye tuyita ejjirikiti nti gwe basobola okusindika n'okola omulimu bo ne bagatugenda kukola backup okufuna engeri gye tutuusaamu kye wakoze state bwetu bwekola kati mukulu njala kubuuza bw'obanga ovubukola omwategera emyezi 6 temuguwa ddalo yasobola atya okufuna access ku looni kubanga bw'ofuna waliwo omukazi wa gavumenti mukama wo yakusayininga akulooni eyo nti genda ofune looni bw'abanga yali mulalu emyezi 6 babega mwakimanya ani yamusayiningira ku looni eno omulalu omuntu wazuwa nti mulalu bakujja mu force bakujjako n'emmundu ani yamuwadde emmundu era ani yamuwadde ebyambalo era omulalu olwo gwe mugaa nti wa polisi mulalu bw'aba yasobodde okumanya nti ngenda wammanerenda n'emmundu nensobola okusasa amasasi n'enkuba omusirika nemusikuba omwini nemutta n'abantu abaddewo naafu oyagala kuŋŋamba nti ku Parliament Avenue tewaliwo poliisi yonna kebere mu sirikale eyabadde asobola okukola kye tuyita counter attack okuliplaying omwami lwakuba amasasi mu magulu okubimuyimiriza n'atambula okuva ku crime scene okuva ku Parliament Avenue n'ajja bulemberembe ku CPS n'emmumbye nga teri amugoberedde wadde okugamba nti gundi asse omuntu n'atambula bulungi nnyo okuva ku Parliament yennyini eriko security okuva ku Stewora wonna okwetola Parliament genda ali ku Serena wonna ku Speak wonna waliwo poliisi n'amagye gigakuumawo oyagala kuŋŋamba nti omwami ono yavudde ku Parliament Avenue ng'amaze okuba amasasi n'atambula nga teri wadde response okuva mu poliisi okuva ku magye ageetolodde ekibuga nga teri amukutteko n'atambula bulungi n'ajja ku CPS n'ayingira n'omusaakinga bulungi n'emmundu ye n'akwata empapula ze n'ayingira mu CPS mu office gy'abadde agenda n'empapula ze yabadde agenda waani lwaki mubuzaabuza bannayuganda mukulu bannaye omanya bamwefuula nnyo mikwano gya isima kiri ki balista timo tekyajjanine kyasamira wano poliisi tekinoonya ate gwe balista timo gwe bw'otaddemu magezi gwe kivubuka gwe omuntu yasamirira wama n'obaako wookoma ne balista timo aba yalaba nnyo isima ne wiiki 2 zaali tezinnawera oli mufumbi wa kyayi ku luno wafumbyemu owakisula balisita timo bukyanga ofumba kyayi ku luno wafumbye wangege kamwako oyasama nnyo muvubuka gwe kati byodiyo bye wali okuba eby'omugenzi ani yali abikubuuzizza owempuliketinga otya mu madda gy'otamanyi oyinza okuvayo n'okuba odiyo ez'omuntu nga bamusebusi olimu amagezi balista timo kivubuka gwe bw'oteebuulirire n'ofumiitiriza gwe munoonyeza nnyo laikisi ku TikTok bw'oba ofumba kyayi sirika poliisi yali tennabikubuuzaako kubanga balista timo audio ze wakuba wandizikubidde poliisi teri yali abikubuuzizza kyasaamiridde kikoze live nga kiri ku boda bannaenze enziruka bannaenze enfudde kati tebyakuleetedde obuzibu ate bajja kukukwata gwe gwe yasaamirira bukedde teyakutandise mbwe yaseizima yadduse Dubai kamwako ke kakuleetera ebizibu kyogamba isima olunaku olwo ku lw'omukaaga yakubira gwe weka isima yayogera n'abantu bangi naye teweepuliketinga nga mu madda mpaka wamanga bakuyise ate bakuyita obyo byogerera ku poliisi kubanga public yo temanyi driven by emotions balisita timo yigira mu kino oyasaamirira nnyo ebintu ebitazimba oli mufumbi wa kyayi simanyi lwaki tukonsentratinga ku kufumba kyayi
kasi banyo bano okufumba kyayi mulimu katoteka kama jani ne kawa ku kyayi is that a job mbukola cappuccino simanya amatanga teekako obunzaali tumbavu oizo kuja madrogati ze ni mufumbi wa kyayi munkola cappuccino simanya kapunankani amata just ogateekako kisula n'omujaja is that a job natuwama just wama kubeera awo nga basinika businisipidi nze kyobalaba nga omuntu avudde buli nze siraba buli muntu ekizibu kya isiba naye yali teyeemanyi kati kyekyali kimutwala okulaba abantu abo abatumbaavu buli yazze n'odduka buli yazze nze